Kyaddaaki minisita wa gavumenti ez'ebitundu Raphael Magezi atongoza amazzi g'enjuba mu bizinga eby'Ebussi mu disitulikiti y'e Wakiso nga gano gawemmense ensimbi ezisoba mu buwumbi 3. Wadde ng'ekizinga kino kyetooloddwa nnyanja, baludde nga batawaanyizibwa ebbula ly'amazzi amayonjo okutuusa gavumenti lwe yavuddeyo n'enteekateeka eno nga kati emaze ogasaasaanya mu byalo 7. Ssentebe w'eggombolola eno Mukalazi Charles Senkandwa ne kansala akiikira disitulikiti Sulaiman Senkubuge balaze essanyu wabula ne babaako n'ebizibu ebirala bye baloopedde minisita omubadde envubu, ebbula lya kaabuyonjo, okuboga kw'ennyanja n'ebirala. Kituufu ekizinga kyagabanyiziddwamu ebizinga 4 omujjuzo gw'amazzi. Omuntu ogenda mu toyireeti eriwo balinnya kaato ne bagenda ku kazinga akalala. Balinnya kaato ogenda ku kazinga akalala. Kati kwegamba ngala Rusiksi atasobodde kulinnya kaato akola atya? Beetaaga obuyambi obw'enjawulo okuva mu minisitule y'ebikwate biraze basobole okubeera nga bayambibwako. Abamu obuyumba bwatwalibwa amazzi bali waggulu bakikinadde waggulu naye tebakyalina gye badda. Nti weewaawo bagezezzaako okuzimba facilities ng'amasomero n'ennyumba ezisulwamu abasomesa naye ssebo tezimala. Nti omusomesa okuva e Kampala n'ajja aweerereza e Bussi n'asula mu kayumba akataliimu seminti, luli tetubadde n'amasannyalaze kati weewaawo tugalina, naye akayumba akataliimu seminti kibadde kibakaluubiriza okuweereza omulimu. Abamu babadde batuuka naawo ku kiyanja n'akyuka n'addayo n'aga nti oba omulimu gunnema kagunneme naye nze sigenda kuweerereza mazzi. Ssebo twagala ensonga eyo gikoleko nnyo. Bussi nayo at least tufune ka hard to reach allowance eri ba technical wamu ne ba political leaders, kubanga tumenyeka nze okuva wano okugenda e Wakiso wamu ne munnange tutambuza emitwalo 10 n'okukomawo emitwalo 10. Akulira abakozi ku disitulikiti Kao Alfred Malinga agambye nti buli kizibu bagenda bakikwatako mpola mpola nga mu bwangu ddala wakuweerezaayo abasawo abamala ku malwaliro. Before the end of this month that building the unit will be done. My pledge is that we are going to send our staff. We are not going to wait for wage bill from Minister of Health. What we are going to do immediately the maternity is done, we are going to rationalize the staff that I have and make sure that we send their staff. So our people of Zinga, we shall give them staff. So that our women don't have to sail water. Just do your job, carry your babies in your wombs, just deliver. This place still needs people to develop it. So we shall do our best as far as that. Ye Minisita Raphael Magezi abasuubiza okutuusa eddoboozi lyabwe ku bekikwatako n'abakuutira okukola bave mu kulera engalo. Naye kunze engeri gye ndabyemu katunuulira ekikolwa ky'ebitooke ekyo kiri wali just directly ebyo bitooke biri awo fe abalimyeko ku matooke that is not going to give you bananas. Ekyo tekisoboka. Ojja kufuna obutooke buli awo bw'otosobola kufunamu ssente. So tuteekwa kussa amaanyi mu by'obulimi. Abakulembeze tuteekwa okuyigiriza abantu baffe tukole nnyo tuve mu bwavu. Okulembera abantu abaavu oba kubeera ne famire nga njavu ebintu bizibu. Byakayanja Amon, Crossroads TV, Omunya.